Musibye mutya abasebo ne bannyabo abalungi tubaaniriza ku Creators Lab eno show yaffe ng'ebeerawo buli lunaku olwokubiri. Amannya omuweereza wo nze Kaneza Shanita ng'ate sitambudde nzekka. Olunaku olwaleero ndeese omwami agenda okubakiikirira abantu mwenna aba Nakawa Parish and agenda kubeera LC3 oba yeesimbyewo ku kifo kya LC3 kansila. Ate olwaleero tuzze atugambeko ku bintu byonna by'asuubira okukolera abavubuka naddala kubanga abavubuka bakyasinze okubeera mu kitundu kye yeesimbyemu. Tugenda kunyumya bigambo ebitonotono atugambe by'asuubira, yeetegesa atya, nammwe kennyini addamu ebibuuzo byammwe. Wadde oyinza oba tobuuzizza naye mu bye tugenda omubuuza olunaku olwaleero agenda kuba akuzzeemu. Tusanyusa okukulaba ssebo. Nange bwentyo neyanza Madam Host. Osiibye otya? Ndi bulungi nnyabo, seetono nnyabo mwe bali kunkyaza. Mulimu gwaffe kubanga lino eddoboozi ly'abavubuka eddoboozi lya muntu yenna ayagadde okumanya oba okutegeezebwa. Ennyabo. This is Creators Lab. Ennyabo. Tusaba otweyanjulire. Njagala osooka okwebaza abatesitesi ba show eno aba Creators Lab ne Madam Host twaliza wamu mwe bali kumpa mukisa kujja otuula wamu nammwe kuba ku birowoozo okuteeseza abavubuka. Yes, ate nga ndi musanyufu nnyo okubeera omusale ku show eno. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Matova Ivan nga neesimbyewo ku bwa kansala LC3 Nakawa Parish. Nga Matova Ivan ono yaliwa yeeyita nnyo Suubiri Nakawa. Mpangalidde Nakawa mwenkulidde mwesomedde era Nakawa yembeezezza n'okunfula kikyendi n'okufuna amaanyi agasobola okwesimbawo mu kitundu ekyo. Ennyabo. Olina eŋŋombo gye wakozesezza nti nze mmwe mwenze. Tusaba otubbulire bulungi n'okwongerako omuntu yenna okukimanya. Madam Host neyanza nnyabo. Eŋŋombo eyo nagigyako omuntu muzeeyi wange bezze ndaba mu Nakawa omwami bamuyita Muzeeyi Teefe eyampa ekigambo ekyo. Ng'ekigambo ekyo kitegeeza ki? Amakulu g'ekigambo ekyo gali ki? Mbu tosobola kuwangala watali bantu, weetaaga abantu era Nakawa ejjudde abantu. So kati bwe ŋŋambira mbu nze mmwe mwenze like nga tuba tuli wamu obumu ge maanyi. So kati bwe najja eŋŋombo eyo so egamba mbu nze mmwe mwenze meaning bwe balaba nze meaning balaba bo. Omukwano guno like nze omuntu eyakulira mu bintu by'okubanga nsembeza abantu. So kati mba njagala ntambulira wamu nabo. Ennyabo. Omulabi waffe omulungi wa Creators Lab kye yandiyagadde omanya nti okuggyako kino kifaananyi kye tukulabamu posta ze mutaddewo yandiyagadde okumanya ani gw'agenda okulonda, ani gwe yeesigisa akalulu ke. Neyanza nnyo nnyabo Host wa show eno. Ivan Matovu ekitonotono ndi musajja omuyivu yasomako n'engwaduatinga ku Makerere University Business School waggulu awo Nakawa we neesimbyewo wensomedde wembadde ate we nasookako n'okusula. Ivan Matovu ndi musajja eyeekolera emirimu gyange ku mirimu gye nkola ndi caring agent mwempereza mu kifo ebimu oba endala nga nkola emirimu egy'enjawulo. So Mwami Matovu omuvubuka azze kulwa abantu atambula n'abantu era ayagala kuweereza abantu. Ennyabo. Omulabi waffe wa Creators Lab tukwebaza okuba ng'okyaliko. Mwami Matovu mu bumpimpi mu bibuuzo ebiddako mu kino the position gye basazeewo okugiramu tukitegeddeko nti si gwe gusoose, this is your second time coming up. So abantu abasinga when they contest neesimbawo ogusooka ayinza okugamba nti mba nemereddwa kankite kiviiremu awo, naye wabaawo ensonga lwaki omuntu akomawo ogwokubiri. What is inspiring you to come back the second time? Neyanza Madam Host olw'ekibuuzo ekyo. Mwami Matovu najja mu kalulu akasooka kali kasookera ddala ndowooza ku National ID Politics. Najja ku kifo kino mu 2021 nga nzija gusooka ndowooza nakwata kifo kyakubiri. Twalimu abantu nga 8
noza eyasinga yaliwo NUP yasingako obululu bwalinga nga 5-8 tewali bungi naye abantu omukwano gwe bandaga essanyu libandaga n'essubi lye baninamu lyali ly'amaanyi nga nzija gusooka obululu bwampa bwali bungi nali sibusuubira ate nga nali independent by then. Kati abaganda balina engombe egamba mbu ekigo ekigumu tekigenda mwana kutambula. Tulina byobufuzi, tulina bannaffe betulabye mu byobufuzi oba bakulu abatusingako betuze tulaba nga zaagwagwa naye ate ogusembayo nasobola okiikirira abantu ekyo kikuwaga ki muto giving up so easily. Olina osigala ng'oli committed. Olina osigala ng'oli committed ate ng'okkiriza ne Mukama Katonda bw'omusaba chance emala neetuuka which I believe guno gwe mukisa gwe nnina. Era kyekinsiza n'okumpa motivation okomawo eri abantu nziremu kumewo gye bali ku mukwano gwe bandaga nziremu ntambule nabo ate nsabe Mukama atuyambe nsobole n'obbaweereza. Mayi Matovu, kwekyo kyennyini ky'ova okwogerako ekyokuweereza abantu nga tonnaba kutandika bino ebintu bya politics olinayo wasookerako kulembeze ki abamu tuwulira nti yaliko pencil collector mu ssomero babeerako ba prefects baani leadership ogibaddemuko. Do you have that experience? Nyanza nnyabo Madam Host olwashu yaffe gye tuliko mumituvu yaani ebijja mu byobufuzi natandika ebyobufuzi ndowooza natandika ebyobufuzi mu primary naliko mess prefect ndowooza kwasaganya ku byemmere nga ntuli inside z'empigi essomero baliyitanga Nanziga SDA by then nenzija era mu kifo kyekimu Olivo ne bansinga nera nga kumyo by then nali mu senior three kati kam basobola okunsinga galuke balonda nga siriwo ne defeat nagitekinga on tikyamala mu maanyi era yali ku mesi manyi lwaki ebintu by'emmere ebyo byali bintu byange nnyo nga mbyagala nnyo kuba nga mbyagala nnyo ezimanyiteke byabyanga bintu byange nga mwentambulira nga bibinyangwira era nze n'emikwano gyange kusoma babeeranga awo bakuuku bani nga zisingina kufanjala nga nzenjala mulindira bakona akadde nga zanayise eridde emabega nga bankozeeko dda naye O-level saasobola kuwangula nenzija A-level seesimbawo naye as an inspiration mbobeera osobera n'obwekuba tolina kifo ky'olina naye ng'abantu bakulamu obukuweereza nga you command ekitegeera. So when I came to the university enajja ku university ku MUBS nembeera GRC okuva mu year 1 nga ndi GRC wa BBA nga nzakiikirira abaana ba evening nenzija BBA nenjiweereza kumala emyaka 2 nga ndi GRC then twasobola otwala like akalulu ka guild president omwami yali president waffe bamuyitanga Don Patrick Bujingo yali president waffe nasobola okuappointinga nga minister of external affairs ku MUBS awo era nga nzakwasaganya balandiroodi hostels abaana balina obuzibu abasula ebweru nga kyekifo kye nasinga okuweerezaamu ennyo era abantu bennakawa mu balandiroodi bennakawa basinga abamanyi ku lwekyo ekifo kinalina by then nga bafuna obuzibu ne ba student bankubira essimu bafuna mbaweereza abaana bapangisa amayumba gaabwe bannaalongo bandi bonna bwetyo twasoza tumanyikana ku ekyo ekifo neno lwe nava kufuna motivation yaŋŋamba lwaki sigenda mu elective politics is serious. So Mayi Matovu, wano ku Creators Lab tulina kyetubesingako tutunuulira abaana abo bannabitone abaana abo abalina abilities ez'enjawulo abalina talanta zaabwe naye nga tetunaba kugenda eyo gwe olina talanta kiwa bino ebintu abavubuka bye baagala nnyo okwettanira kati nga naawe oli muvubuka oli mu range yaabwe biki by'olinamu interest? Actually Mwami Matovu obadde ndi musajja ayagala omupiira era nasamba ku mupiira nali kipa nga ndi kipa mulungi nnyo era goolo n'enamba baaziyako ne mu goolo mateekako ne mu namba 2 nsamba ku mupiira akasaagutwala wanvu nnyo olwokuba abazadde motive zaabwe zaali nnyo mu kusoma so omupiira asaagutwala wanvu nnyo naye but era nze ntambula n'ab'emipiira banabitone wenabiranga ku MUBS afa babeera ku MUBS soka tiimu era afa batambula naye webagda ne bakokyayeko bandi era abasabbi ba MUBS abasinga betuze tambulako bamanyi nnyo ekifaananyi kyange era ndi ne ku tiimu ya KCCA abawagizi mbeera nayo kuba nze nga nzi ku national mpagira KCCA FC ye tiimu gye nzikiririzaamu ye tiimu yange mbali bannabulaaya ndi musajja muwagizi wa Man United so kati sijja kubitone sijja kwekubira ku mupiira gwokka ne basketball mulaba almost buli game ezibeera mu indo ndi muwagizi wa Nam Blazers ndaba basketball ndaba rugby ndi muwagizi wa Athens so kati mbitone mbirabye mbwe bitone abantu babifunyemu
era Nakawa omulaba na percentage ya Nakawa egiddwamu bavubuka. Nakawa yedda alina ttiimu yaffe gyetwayitanga Nakawa United nga mulimu era ne saazi waliwo abakulu abagitwalanga bakyaliwo. Abakulu abagitwalanga bwe bali awo abazeeyo waliwo omwami awo omukulukulu yali manager waayo awo mu Butanda tegeera. So kati nga ebitone bingi byavanga Nakawa bw'olengera bw'olooya abaani. So kati bwe tulina saawa zino ebitone ebiyinza okuba si bya mupiira naye nga tuyinza obayisa mu bitone ebirala maybe okuyimba n'ebitone eby'emikono kuba njagala abavubuka ebitone eby'emikono babifunemu nga si kunaku lwamu tebakyalya ku kitone tebakyazanya kitone kyakusanyusa abantu naye nga baba babifunamu ebweru. Olaba bannabitone nga ba Cristiano Ronaldo bafuna ssente mpitirivu nnyo nga ssente zijuza budget ya Uganda ba Lionel Messi. So kati abaana baffe tuba encouraginze abavubuka nga bo nga tuyita mu bitone maybe tuba encouraging okukola kati Nakawa tuli blessed kyenza okugamba. Tulinamu abakola obutanda that's just a talent. Abakola obutanda tulina abamakanika ebyo byonna bitone tulina abatunzi b'ebyalaani. So embangu mpise bana abaliwo n'embafunirayo emisomo egisobola obbongerako ne gibabangula obwongo ne batandika okukola ebintu nga bikola ku level ya waggulu nnyo nja kuba nina kyembongeddeko. N'abaana abalala abaana abaagala abalina ebyo ebitone abalina kye baagala okukola naye nga tulina batandikira nja balobingirawo nga tandikira waffe wennyini kubanza njagala ntandikira nga supporting abantu bange mu kitundu kyange omwo mwennyini nga oli abavubuka oli ayagala okukola ekyalaani tulina ababyalaani mu katale abali mwe tuwola slots nki weebale abayimbi tuyamba tulina abamakanika tegeera mulimu n'abayimbi abatonotono mwebali tegeera mba bantuukidire nga bo nga balina ekibiina kyabwe nga bo abayimbi so ofuna studio gyetusobola collaboratinga nayo ne bapromotinga nga ne batandikanga okuyimba ba TikTok ne tulaba ngije promotingamu waka waabwe online. Yes nja bakwatirako nga abavubuka kuba nange ndi muvubuka ate n'ekitone kyabwe basobola okiganyulwamu neyanza nnyabo. Okay kweyo ensonga yennyini ba local leaders oba abakulembeze abalala b'omu bitundu bano olabye nga kibadde kitya omulimu gwabwe gutambudde gutya mu kutumbula ebitone by'abaana bano oba bakozeewo nteekateeka ki eyamba abavubuka okwekulaakulanya kubanga tetugenda kwogera ku bantu abali mu range esinga abavubuka kwa kati oba ogenda kati kukulembera abaana abo abagenda okukola omulembe oguddako. So olabyewo challenges ki and what do you think you're going to change about it? Neyanza nnyo Madam Host. Actually, since Nakawa is made up of ng'erina abavubuka be basinga obungi abakadde be batono edda mu bbanga limaze mu Nakawa tuze tulina ebisaawe eby'enjawulo nga tuzanyirawo emipiira egireeta abavubuka obumu n'okwemanya naye ebisaawe bino kati nga ku poliisi we bateeka bondi y'emmotoka bagiyita future n'ebisaawe ebirala Nakawa takyalina bisaawe abavubuka bakuŋŋaaniranga ne kibayamba n'obayamba nnyo bwe bamala okukola tebeegatta mu mirimu gimenya amateeka oba kunywa biragala naagala naki nga bagenda ne boolesa ebitone byabwe ababaka ne babaka abazanya omupiira ne bazanya naye ebisaawe ebyo basobodde okubiggyawo nga bateekawo ebintu ebimu balowooza gavumenti byalowooza mbitwala eggwanga mu maaso ekintu ekitulesa obubi oba ekiziza ebitone emabega ng'abazannya omupiira n'ababaka n'abaddusi kitegeera. So ate ebisaawe ebirala ebiriwo ng'ekirina ekya mobs n'ekya ICT kikozesa abaana b'amasomero ate bya access nga bizibu sinza community gye tulimu bwa procedure kifuna olina kuwandika bbaluwa kola biki byonna ebikyaliyo ebizibu. So kati ebitone biddiridde nnyo Nakawa era ebintu by'omupiira ebadde bitubeezaawo gwaddirira emabega kuba luli twabeerangawo n'emipiira emipiira gya galagi tegeera naye kati tulina bisambira mipiira naye n'abakulembeze bennyini abakulembeze tugamba ababaddeyo noza interest zaabwe zibadde walala nga si bitone noza zizadde nnyo byabufuzi nakola ki nga si kulaba nga batumbula ebitone by'abavubuka be balina interest zaabwe naye yeso bebaza ku mulimu ab'encourages abavubuka abakulembeze ababadde ab'encourages abavubuka okwekulamu omulimu nga beekulaakulanya abayita mu savinga kyensanyukiddeko ate nenjagala okujja okukwatirako abavubuka nga mpita mu bibiina bwabwe bakoze obwenjawulo nga mbusapootinga mu ngeri emu endala nga mpita mu ofiisi yange nga nsobola basakira ne mbateeramu akazani ke basobola okwewola kuba mulimu Nakawa abavubuka bangi abalina bu bizinesi obutonotono obwa caayi abalina emidaala gy'ekyapati egya chipusi so kati be bavubuka be njagala okukwatirako okulaba nga ntambulira wamu nabo neyanza nnyabo. Omulabi waffe omulungi wa Creators Lab nyongera okwebaza okubeera wamu naffe
osiibye otya era oli otya. Ndina omwami Matovu Ivan and yagenda yeesimbyewo ku kifo kya LC3 Nakawa Parish. Mumulabiranga ddala kasale kaba katuuse era naffe tusazeewo tubamuleetere abeeko ebibuuzo byaddamu ebitonotono. Ku bufuubumu obwo okwogera ku Nakawa, lwaki Nakawa mu bitundu byonna gy'ozaaliddwa gy'okulidde lwaki? Neyanza nnyo Madam Host. Lwaki Nakawa mu bitundu byonna? Actually Nakawa najja mu Nakawa ndi nzaalwa y'Entinda era Ntinda ne Nakawa teyawukana nnyo. Emabega ga poliisi awo wenkulidde wempangalidde. Najja mu Nakawa nga ntandika omubeeramu officially nga mpita mu mukwano gwa maama bamuyitanga Ashirafu eyalina emikwano mingi mu galaji awo. N'aleeta mu galaji omwami Jjuuko wali awo galaji ogula mu zoni ya Sentamu. Mwami Muzeeyi Jjuuko wakyaliwo ne kati Mukama kyamuwangazizza. Walina abaami nga Jjajja Kayonde bangi bamukwasi be twasangawo Basaalimu be bantu abatukwatako kufuka kye tuli. So najja mu Nakawa nga nzijjanga makanika okuyiga okukanika nisanga abantu ab'emikwano bankulembeza ne banjagala nnyo. Bakimera Sensuwa omwami bamuyitanga Sensuwa yali omusajja omugolozi w'emmotoka era nze kati ng'oziggyeko bino by'okusoma bino binagende Makerere n'ensoma ndi musajja mugolozi era nze wano nzija mu bisibwa bikalu bino era wonsanga ali nga nkuta omusumiini gwange era mba mulalamu era nze embeera eriwo ekiro eki nga bagamba enswa bw'evuga ekyusa eriiso naawe okyusa envubo embeera bw'ekyukamu zirabuzi ku galaji ya faawo ya mwami Jjuuko kuba wova toyombe otera okudda kwa wenkulidde. Soka lw'omulira ekibuuzo kibuuza why Nakawa kuba mba mpulira sina kirabo kye nsobola kuwa Nakawa okuggyako okuweereza kwa wenkulidde wemmitaaningiddwa wensomedde nga nsomera ku mubuzi emyaka gyange 3 wensuze ne wenamala okusoma nga nsula okusoma lugete Nakawa. So kati Nakawa ekirabo kyenyinza kyensobola obbawa ng'abantu abawangalira Nakawa kuwe buweereza obulungi sobola obbajjukira sobola okubeera eddoboozi lyabwe okujigizibwa kwe bayitamu sobola okubeera eddoboozi lyabwe lwakibuuza why Nakawa. So Nakawa njiinamu omukwano mungi kulw'abantu abankuzizza n'abanjagadde kati ngeri osoka abantu bonna mu katale nakiki nsobola okubawa kubaweereza bulungi neyanza nnyo. Tweyanziza nnyo. Ekituufu nange ebigambo ebyo binkutteko naddala ekintu ky'okuweereza. Omuntu yenna yandiyingidde mu positioni yenna nga asuubira kuweereza abantu nakubakolera byonna bye baagadde. Thank you so much for that. And the other thing is olaba otya omukulu gwe balese emabega kubanga omuntu ali mu kifo ekyo alina byakozeewo naawe olina bye planning oteekawo. Yes, kati awo njagala otandikire okubiri omulabi waffe akafaananyi nti nze ntandikira wano. Kati waliwo ekibuuzo kye njagala nnyo okubuuza abantu nti nga bamaze okulangirira nti Mr. Matovu Ivan oweereddwa ekifo in the first few months kikyosooka okukola bintu ki ebibiri byosooka okukola ng'omaze okulangirirwa bamu akafaananyi ng'omaze buli kimu kiwedde balangiridde kiba kinaaba kitya bintu ki byogenda osookerako okukolera abantu b'e Nakawa? Neyanza Madam Host olw'ekibuuzo ekyo ekibuuzo kirungi nnyo kiri tekiniko. Njagala ntwala omukisa guno okwebaza bensuubira okuddira mu bigere bwe balina kye bakoze maybe nga nze sikiraba nja kubeebaza naye tebalina kye bakoze wenjagala kyekimpadde obuvumu okujja okwesimbawo ku kifo ekyo nga ndabawo gap mu leadership oba gap mu buweereza singa badde balina kye bakoze nga kikwata ku bantu b'e Nakawa tandibadde seesimbawo naye abakulembeze abaliyo benjagala okuddira mu bigere tugambe mbu tebina kye batwadde kyakulabirako kiyinza okugambamu kikino biba kyandibadde kitu inspiringa otabeesimbako oba kale twandibadde tutandikira. So tugambe Nakawa has been so unfairly blessed mbu tefunye buweereza bwe yadde esuubira mbakulembeze abasoose okubeerayo. So kati okwo nga kyekituwadde n'amaanyi kujja okuweereza kuba twagala kufuga naye twagala kuweereza nga tuli wamu n'abantu wabwe nsuubira okutandikira kuba Nakawa ono njagala sooka enjikume tusooke mbaleeta obumu ntuule nabo wansi mbabuuze
ntule nabo wansi mbabuuze bannange obuweereza tubufunye naye mwagala tuweereze tutya bintu ki bimwandyagadde byemusuubiramu Ivan Matovu mpulira endowooza yaabwe nange kwawe njo tandikira kuba noba musawo tosobola kujjanjaba muntu gw'otamanyi obulwadde bumuluma nange nina byemmanyiiko ebyo mannakawa naye ate buli wootuulako n'abantu bekikwatako ne mutuula wansi musobola okuformulatinga ne mumanya ebizibu ebibaluma nangeri ki byosobola bigonjoolwa so kati kyannaku nyombo abakulembeze ababaddeyo tebaweereza nakawa nga bwe tubadde tusuubira singa badde bakikoze singa nze Ivan nganze Matovu nandibadde sifaayo kwesimbawo ku lw'ekifo ekyo yennyabo. Awo wennyini njagala okusooka tuddukeko mu kibiina kyo otubeeko kyotutangaalizaamu. Tulabeko ebibiina ebyenjawulo nga birina engeri gye bisunsulamu oba kemuyita akamyufu kyogedde bulungi. Abasinga tulabeko nga abamu bali kumpi kumaliriza abalala abatandika butandisi and my question is nga nope how is the procedure done, how is it done? Nyanza nnyo olw'ekibuuzo ekyo era olw'ekibiina kyange nze mwali mu ntandikwa ne introduce nga ngamba Ivan Matovu ni member w'NUP oba kye bayita National Unity Platform era nga ikaadi yenjagala okwesimbirawo wadde olulyo wagwa nali independent naye right now ndi affiliated to NUP era ndi member era nsaba buweereza nga mpita mu kaadi ya NUP. So obuuza ku lw'akamyufu ke NUP okwawukanako ku bibiina ebirala nga bannaffe abali buyinza baakaawe tutera okalabako batera osimba mu mugongo bino ebibiina ebirala zino ebipya PPFU tetumanyi kuba kiyo kipya oba kino ekipya ekirala ekya DFU oba Democratic Front biki kyempulira sort of nabyo bipya so sina kyamanyi kyenabalabyeko naye bano abali mu buyinza bo tubalabye nga baku mugongo so naye ate ffe ng'NUP tubaddeko ku kitebe ffe tuli NUP nze ntera obeera ku kitebe era nebeera nnyo mu activities ezitwala ekibiina mu maaso bwe bampita nzirukirwa mangu so nga batugamba mudde mu bantu kuba ffe aka primaries NUP ziyinza okwawukanamuko nez'abana abalala nga maybe committee weeri ekwataganya ku by'okulonda nga tusuubira ejja kujja mu bantu etuukirire mu bantu ebabuuze mu kitundu ky'ennaka bwensu kwesimbawo erabe bakandidati bonna beesimbyewo abaagala okwesimbawo ku pate kaadi eyo ebaaseesinge ng'eyita amaanyi g'abantu kwe kwandibadde okusaba kwange etuukirire ejje mu bantu komiti eyo batuukemu benaaba esobodde okutuukirira kuba kimanyi tejjatuukirira bonna but ejja tutwala kye bayita sampling ebabuuze ku bakandidati bonna abeesimbye kaadi y'NUP ani alina obusobozi ani gwe mulabamu obuweereza segeera so abantu baba bawadde omukisa ogwo tusuubira Nakawa ejja kubeera fairly represented yonna gwe naba balonze abantu ne basalawo okulonda ajja kubeera nga maanyi g'abantu nga muntu w'abantu omukalu kaba kampadde ng'abantu bennaka bandamu obuweereza babumpe kyenandisabye era kyebaze batusuubiza ku kitebe ekya NUP mbwaka primary zaffe zigenda kwandalirwa mu mbeera eyo mbwaka komiti oba akakiiko akatwala ebyobufuzi kajja kujja wansi mu bantu kababuuzi abeesimbye kaadi y'NUP bano bonna bemulengera Matovu Ivan n'abalala ani gwe mulaba asobola okuweereza ekibiina ku level eri n'aweereza n'abantu be era mbasaba abantu bennaka babawadde omukisa ogwo okweronderawo omuweereza waabwe gwe basimba ku mutima wamalamu ebyobufuzi kijja beera kintu kirungi nnyo era kijja bba kitwala ekibiina mu maaso kwe wandibadde okusaba kwange neyanza nnyabo. Awo wennyini ng'oyogedde ku ky'abantu okwesigisa obukulembeze buno ki ekikuleetera okulowooza ngambe kulowooza toba okugamba nti gwe candidate asaanidde ekifo ekyo? What makes you so special among all the candidates abagenda okujja kwekyo ekifo? Nyanza nnyabo olw'ekibuuzo ekyo actually biringa bisatu oba bina ebifuula Ivan Matovu okuba mbu asukuluma ku balala. Sooka olaba nasomako era ndi bachelor's holder yakwenkuka mu by'obusuubuzi era alina bachelor's of marketing. Nsuubira bannanga abalala nabo basomako naye alesi mbasuubira okuba when it comes to academics mbasingako ku lw'enkizo ekyo ojja kubuweereza n'ebifo bina gye nze
mpita mbadde muweereza osobola ka civic n'abawadde kuva primary O level A level nze mpeereza mu bifo by'enjawulo university GRC mbadde GRC okumala emyaka 2 mbadde minister of campus minister for the one last year ekyo kindaga kikulaga muze bino bintu Ivan Matovu tagwamu bigwe azze abeera omuweereza ow'enjawulo azze aweereza mu bifo eby'enjawulo n'ekirala kyekinfuula okubanga ki Ivan Matovu ndi muntu w'abantu lwaki njagala nnyo okukozesa ekigambo kyammwe kya nze mmwe mwenze Ivan Matovu nsembererwa buli omu era mbudaabuda buli omu nga saawudde bibiina nga saawudde kala nga saawudde muwanvu na mumpi kyekinfuula era Ivan Matovu ntuukirira mu buntu ayogera nange era ndaba kindabamu Ivan Matovu ndi muntu ali down to earth omuwulize ate ali wiringa okuwulira n'okuyiga kyekinfuula ow'enjawulo kuba nange bali abalala era nkimanyi Mukama abanyamba abantu ne bannesiga amanyi g'abantu ne bampa obwesiga ne bampa obuweereza kyebandabamu era kyenja okukola nga bwe basuubira neyanza nnyabo. Awo wennyini wenjagala okubuuliza oba okwongera ekibuuzo kyange otutangaazeemu n'omulabi oba omulabi asinzira e Nakawa ayagala okwesigisa akalulu ke weetegesa otya kubanga enneetegeka kintu kikulu nnyo naye luba lugendo omuntu asooka kwetegeka bagamba kwekuba buwoowo biki naye weetegesa otya mu luno olugendo tutandika. Madam Host nayenza ekibuuzo ekyo ogamba mwami Matovu neetegese ntya mu kalulu kano kalulu kali akasooka ke nali nzija gusooka whereby ebintu byonna byali bipya gye ndi nga mbiraba gusooka nga just nkyalimu koli politics w'essomero gwe twabeerangamu nesitamanya mbu national wide politics mulala era atwala ebintu bingi tegeera so mwami Matovu neetegese nga mpita muno obukiiko obw'enjawulo bwentambula nabo n'abakadde beebuuzaako abawangalira mu kitundu busobwa butusobola otwala ekitundu kyaffe mu maaso abavubuka bokka benkumye ne bembudaabude ndabe nga tusobola okutambulira wamu n'obukiiko bw'abavubuka bwenkulembera nane groups ez'enjawulo mu bifo bimu oba endala ze tufoominzeewo tulabe butya bwesobola okuwangula akalulu kano so okwetegeka research njikoze tudde masini benchmarking ekyekyansula luli lwaki sasobola kuwangula akalulu kali obunafu bwaliwa era bye bituli bizingezaako okuziba nsobola olati akalulu kano nsobola okukawangula yes ne big pasika wangula ne okukawangulira ddala with big margin ennyabo. Okay, awo wennyini waliwo ekintu kye batera okwogera nti oba olina ekintu ky'olabye mu field oba mu nkola y'abantu naye kati basically nga twogera ku politics right now kikyolaba mu politics we Uganda omulabyemu ki and you're not talking about the challenges and tetwagala nakwogera ku byogenda mukola but twagala olaga omuntu kikyomulabyemu and naawe kikyosuubira okumwongeramu. Nyanza Madam Host ekibuuzo ekyo kikyendabye actually nze ngo bya politics ono myaka emitonga ndiya njagala nnyo era tubeera ku TV netulaba politicians ab'enjawulo be babadde inspiration kye tuli bamuyisa Mujunganda mukulembeze wange w'ekibiina NUP Mr. Robert Kyagulanyi era atuwadde ne motivation nga ffe abavubuka yatulambiraga naffe abavubuka twesobola okwesimbawo so twalowoozanga edda mu politics w'abakadde era twabeeranga ne twetuulako so kati wabeerangawo ebintu ebimu byatatukanga bafubuka nga because abaliyo babeeranga bakulu nga ebintu babifuna babyesigalizanga bo nga baluza abavubuka tetulina mugaso ku nsi kuno. Yes, kati politics omukadde azatambulira nnyo ku bakadde naye kati politics kati akyuse nnyo abavubuka beetanidde nnyo ensangi zino nabo balaba nga eddoboozi lyabwe basokozesa eddoboozi lyabwe okuweereza abantu. Yes, basokozesa eddoboozi lyabwe politics wendaba ennaku zino alimu okunyigizibwa kungi tali ku fair ground nga bwe twandiyise mbu waliwo ebibiina ekyobufuzi oba n'abalala babakulembeza nnyo ku mwanjo ne bakola ebintu okwagala okukola
olukuŋŋaana olw'abamutu ababiri oba basatu tebena kye bababuuza naye ate abali ku bibiina ebirala ebivuganya ebyobufuzi bo ate we basalawo we bagamba ne bakuŋŋaana babiri emboko ziba zavuddeyo dda tiyagasi yavuddeyo dda so wendabira ddala nga politics wendako zina ali fairly untreated ate nkyandibadde nti bwena bateekawo leveled ground ffenna ne tulwana nga tulwanira ku leveled ground terina gwe twekubidde nga aba ebitwala ebina ebyesecurity tebirina gwe binyigiriza poliisi oba ani ffenna ne tuba nga tuli bumu kitegeera engeri gy'osotwala politics waffe mu maaso engeri gyemusobola okuencouraginga abantu okubeera mu politics n'abavubuka okutegagalya mu kintu kye balimu naye politics waffe eyeekulembedde nnyo ku biina ekiri mu byobufuzi okunyigiriza abalala okuyisaawo bye baagala ezo lwaki ebintu ebimu tebituukana ku bantu yennyabo. Nga twogedde ku kintu ekirala ekyasinze obukulu mu ggwanga kyandibadde ebyenjigiriza n'ebyenfuna by'abantu kubanga ebyo ebintu ebibiri ekisooka ebyenjigiriza bizimba omuntu anajja mu maaso ate ebyenfuna bisustaininga bibizaawo abantu kati gwe mu kitundu ky'ennakawa weakness oba obunafu obusanzeewa mejalimu ebyo ebintu ebibiri. Nayenza madam host olw'ekibuuzo ekyo kantandike mu byenjigiriza nakawa yetooloddwa institutions nyingi tulinawo Makerere University Business School tulinawo UICT tulinawo Nakawa Vocation emuta kwegamba we are blessed naye ate ojja kwesanga nga abantu abakozesa ebifo ebyo bava bweru w'ennakawa nga bafa ab'ennakawa tebabifunyeemu batya maybe nga tebalina busobozi mbugenda mu bifo ebyo tegeera nga tebalina bisobozi in terms of musawo kuba ebifo ebyo bigenda mu byebbeeyi ate osinza kumulamu bw'abantu b'ennakawa ebbanga lyembawangaliddemu be bantu bano bakuŋŋanya 10 bamufuna mpola naye nga mpita mu ofiisi yange njagala ndabe nga ndobingirayo abantu b'ennakawa bursaries obutonotono mu ebyo ebifo kuba mbaddeko Makerere ku Mubbuzi tulina network kye tukoze mu kusoma kuli omuzungu alina kyagamba your network is your net worth. Emikwano gy'okola ng'oli ku university eyo baprincipal Dr. Mubwezi mbamanyi mpangadde nabo tusomye nabo so tuyinza okukwandakawo oyinza osanga mulimu abaana abangi abakoma mu senior 6 naye nga beegomba okweyongerayo ate nga oyinza osanga mobs ng'erina opportunities ng'osobola okukola bw'osoma nga bwekusala ku musaala nga bw'osoma naye because olw'osanga mbu abakulembeze ababaddewo badde tebalumirirwa nnyo bantu baabwe badde tebababuulira information ku bintu ng'ebyo so kati nze Ivan Matovu njagala okukyusaamu nga mpita mu mikwano gyange egya university n'abalala bensomye nabo mu bitundu ebyonyini mwe tuwangalira supportinge abaana b'ennakawa abakyayagala okusoma n'abaana bali mu kirasi eza wansi Buganda egaba bursaries ne information etugifuna ensonga ki abaana basinga batulina high drop out olw'ensawo basingo mother be bangi balina abaana nga 8 tebalina engeri gye babakwatako so kati njagala nkozesa ofiisi yange nga nze Matovu Ivan nobingira abaana bu bursary obwo bubeerayo ebitongole ebirina kyewa bibeera byagala okusomesa abaana mbawo information eyo sobola okuyamba abaana beeyongere basome era njagala nnyo okusoma nga nange bwe nasoma bwe njagala okukwata ku balala kati ku nsonga y'ensawo gavumenti eyamba abantu baayo right now ina mu kitundu kyayo olw'esente zeegaba eza PDM zibadde eyitamu ng'eyamba abantu osobola okuboostinga bizinensi zaabwe nejjasa kimu oba ekirala badde bakikola abasobola ofuna bafunye naye abatafunye tugambe mulimu abakulembeze abataagaliza nga gye bazze bakikolamu bakibadde bakikola bubi nga bateekawo bukwakkulizo omuntu oyo okufuna PDM oyo olina kubeera ng'osula mu Nakawa naye setup y'Nakawa nga bw'ogira gyempeereza aba gyenjagala okwesimbamu Nakawa jjudde abantu abakoleramu obukolezi Nakawa mutono abakyasula mu batono nnyo so Nakawa jjudde abantu abakoleramu bajja ne basiibamu ne bavaamu abalinamu businesses so kati be bantu gavumenti ate berina okukwatako esupportinge ate enonya ogenda kusula enonya muntu agenda kweyamba kuva mu mbeera gy'alimu si tononya muntu agenda kwebaka so kati njagala era nkwatagana abakulembeze abalimu mu kitundu kyange mbagambe bannange tunoonye abalina businesses mu Nakawa ne bakoleramu nga tebasulamu betuba tusupportinga yengeri gyesooka tugaziya ebyensawo by'abantu bange okuva mu Nakawa neyanza nnyabo. Omulabi waffe Creators Lab kwebaza okuba ng'okyali wamu naffe eno program yo tukuleetera abantu ab'enjawulo ate ng'olunaku olwaleero tulina omwami Matovu Ivan yeesimbyewo ku kifo kya LC3 Nakawa Division so kubufa bwennyini oba awo wennyini wetukomyeku kubanga tukyalambulula bingi ku Nakawa kubanga Nakawa munene ate alimu ebintu bingi
Njagala obeeko obubaka bw'otuusiza eri abantu bo kati nga leero totusosodde omuntu oba ono omuvubuka oba ono ki kubanga agenda okulonda si muvubuka yekka. Tulina n'abantu abakulu abakulidde emyaka ng'agamba omwana oyo omulabamu ekintu. Obubaka ki bw'obalekera oba akagambo ki? Sandikayise nakagambo kubanga nkyalina ebibuuzo bingi naye obubaka ki bw'obawa? Ivan Matovu njagala kuweereza abantu bonna nga saawudde emyaka, nga saawudde mu kala, nga saawudde mu muwanvu na mumpi. Njagala kugatta bantu, njagala kubudaabuda abantu nga mpita mu buweereza bwange. Ntya wemba nsase ofiisi oba kye bayita mu Uganda kyayita okusaka oba tulobe. Waliwo organisation eziyinza okujja nga zaagala otukwatirako maybe abaagala okuyiga ebyemikono skilling maybe girl child oba muvubuka obaani. Njagala ogana project eyo wemba ngireese eganyulwemu abantu bonna nga teyawudde. Kitegeera kuba Mwami Matovu saagala kuwa abantu byennyanja. Kitegeera ninaayitamu nga binaku Mukama n'abampadde office nga bano bantambule mu bantu mbawo omutwalo mba sijja kumala ebizibu byabwe bye bayitamu oba okunyuzibwa kwe bayitamu eby'emisolo emingi olw'obukyafu oba ki. Ne Mwami Matovu abantu wembawa eddobo n'entandikawo project nga zibayamba bonna nga ziyamba abakadde n'abavubuka nabaki. Kyekirungi ekirabo kye nsobola okuwa abantu b'Ennakawa saawa zino. So kati ebintu bingi bye ntunuulidde era nga mpise okulobinga okusupportinga skilling abavubuka abakadde maybe all sente zitera okuva mu gavumenti yawakati oba gavumenti ennene ezizeewereza ku division nga so okusupportinga abantu bonna oba okulonda enkoko ng'olina project yonna gy'okola nga tenga zi PDM emyoga nga nfuba nnyo sente zo buli omu azifune regardless azo nga zolina kyeweekolera. Tegeera ate nga njagala ntandikewo ne muno mu kabi. Tulina bibiina bitwala abakadde, tulina abakadde bangi nakale tulina bibiina bitwala abakadde. Tubeera n'ebibiina ky'abakadde kyo ninjala nekikwatirako ne mbasapota ne beewa nga beewola nga beebeezaawo ng'omukadde asobola n'afuna sente zigula kasukaali kaki nga Ivan ne batamuwadde. Ebintu bye njagala okulaba mu Nnakawa. Njagala ndaba enkyukakyuka mu buweereza mu Nnakawa nga mpita mu ofiisi yange era nga ndi wamu n'abantu b'e Nnakawa neyanza nnyabo. Omulabe waffe wa Creators Lab tukweyanza nnyo okuba ng'okyali wamu naffe naddala abantu b'e Nnakawa olwaleero ko kammwe ddala ko kammwe twakabaleetedde. Awo wennyini njagala otulambululire omuzungu kyayita manifesto oba mu Luganda kye twandiise ki? Olambulire omuntu manifesto yo na biki ebigirimu asobole okutegeera ddala. Neyanza abalabi n'omutesitesi wa Shwino wa Creators Hub. Mwami Matovu nina ensonga ziringa ziweerawerako naye njagala kukwata ku nsonga 2 oba 3 ze njagala okuteekako essira mu buweereza bwange. Emirimu gya bwakansala si kuzimba nguudo, emirimu gya bwakansala si kuzimba bizimbe, emirimu gya kansala kukiikirira abantu bo na kumanya bibaluma. Ki byensobodde ebitonotono okutegeera ku bintu ebiruma abantu bange b'e Nnakawa. 1 nsonga ya kasasiro. Kasasiro mu kitundu kya Nakisenta mu Kavule kasasiro abeerawo n'agenda mu weeks 2 n'abeera mu weeks 3 ate baba musolooza ne basolooza abantu 15,000 sente zikyali nnyingi. Olaba omuntu abula kyakulya kati anajjawa sente sasula kasasiro. Nga mpita mu ofiisi yange ne bakansala bannange nja kuwandiika ebbaluwa nga mbasaba kasasiro mu subsidizing at least bamusale ku bbeeyi omuteke ku nusulu 10 oba 2 buli mwezi omuntu asobola abantu bange b'e Nnakawa okubeezaawo nabo obulamu. Omuntu oba bafunye 5 kitegeera kwalaba nga GDP ya Uganda bala muntu asobbe abeerawo na dola emu zizi 13,500 kati omukyaji kasasiro w'15,000 amini sente aba just kasasiro abajja kulyaki ibyo abantu bavaamu emizende bagenda kubbanda ki. So kati abantu banga b'e Nnakawa bakwatira kasasiro ne bamusala ebbeeyi emmotoka ebijja kasasiro ne bamusala ebbeeyi ne bamusasula 2,200 mu mwezi nga tebanyigirizibwa kirungi nange gikiri. Ate ekirala nimanya ne tumanya kampani yonna gye baabadde okujjawo kasasiro oyo bamugyawo mu budde agane kuvaako mbirambi kuba kasasiro oyo omulaba wabeerawo yavaako obulwadde ate tunanye ebingi gye tujjanjaba abantu baffe. So kati ebintu byenjagala okuteekako essira bintu bya bulamu. Kasasiro oyo agiddwawo tya mu budde na ssente zimujjanjingibwako zikendeere 15,000 nyingi ate kibadde ku nusu 10 oba 12,000 abantu bange b'e Nnakawa ze basobola okwafoodinga. Then ensonga eddako gye njagala okuteekako essira nsonga ya nfuna etya mbu project za gavumenti ziba zizze
buli omu aziganyulwemu zigani kuweereza abantu kinoomu kati PDM saawa zina gyali Nakawa mulimu abamufuna naye abamufuna babagamba balina kubasula mu Nakawa oba alina kuba nga amanyi gundi ng'amanyi oli amanyi kyeyamaani amanyi oli obwenkanya buliwa kiba kinnuma segera njagala buli asobola project za gavumenti ziba zize zaabo bonna kuba emisolo gavumenti weba egijja ku bantu emisolo egijja ku bantu b'Enakawa bonna nga tesosodde lwaki ate project zazo ziba zize bantu namu be bagigalwamu oli alina kubeera nga ali mu kibiina ekyobufuzi ekiri mu buyinza aganyulwemu ate nga ye naye w'Enakawa so njagala abantu banga b'Enakawa bonna nga basobola okuba nga basharinga ku national ku keeki y'Enakawa ebezze ewaabwe buli omu abaye nga agifunako nga tetwawudde kibiina nga tetwawudde ku ki buli omu abe nga so gifunako ensonga endala tulina bu SACCOs nyingi Nakawa tulina SACCOs nyingi mu katale Nakawa gye wali abakyala gye bali abeekolera ebyenjala abavubuka naki mbapromotinze abantu mbudde nti oba bakwatirako njagala kuyita mu kulobinga ono banka egiga okukola ebibiina nga office yange ne at least ebibiina ebyo ebikwatirako ne ziba sente nyingi nobakwatira ofunako basuulira n'oba encouraging okusavinga n'encouraging okutambulira wamu so that nga basobola okwewola sente ezo ne bazizza mu bizinesi zaabwe ne basobola okubeezawo n'oba promoting abakyala bwati tunja ekijudde mbasinga mumata bangi ebyetaago bye bingi so kati njaba encouraging abakolemu obubiina obutonotono besobola bakwatirako nina bamakanika abeetaaga ekibiina nabo bantu nabo sente bazeetaaga project bazivude mu government nezibalobinga nezibateekamu ne beewandira ne bazifuna kintu kyeso bawa kuba sijja kuwa buli omu kyennyanja sikiina even mbambalimbi mpa kuba nakulembeza abapolisi abajja ne babalima ne babawo omutwalo ebiri ne babafugirako emyaka 5 ne bakomyewo gye bali nga kaluba kaguze naye even njagala kukyusamu empeereza bantu bawe eddobo mbakulaakulanye nampita mu bibiina byabwe eby'enjawulo y'engeri gye nsobola okubeeza abantu bange engeri y'abantu bange Nakawa gye basobola osibanga basanyufu ensonga endala gye njagala okukwatako ensonga y'ebyemizannyo ndi muvubuka ayagala ebyemizannyo ayagala omupiira basketball ne rugby Nakawa emizannyo gyaggwawo kakale nti waliwo liigi egenda maaso ey'akatale gye mbadde neetabamu era ttiimu zingi mulimu ttiimu Canvas mulimu ttiimu Perishable bakojja bange mulimu ttiimu abawaguzi mulimu Nyama mulimu Vendors Square Nakawa Boys mulimu Mabirizi so tunambe ensi yasigala kubeera mu katale muka abamakanika eno wago tebasamba mipiira ab'obutanda babalese lwaki aninga ebyemizannyo bino bituyamba okubudaabuda abavubuka okuleeta abantu ab'enjawulo obumu netwongera netwaka yaffe netwongera okusocializinga n'okwemanya so ati n'oba ogenza awantu n'osanga omuntu n'oba ofunye obuzibu omanya bw'otandikira onogundi so njagala alisi buli mwaka wajja beerawo nteekawo tournament eya Ivan Cup ng'egatta abantu bonna b'obutanda bamakanika buli kimu kyakola bonna bambaawo baki mu kitundu kyange ate nga ngizaamu nga ngiteekamu akasente nga ngiteekamu kaki sobole otungule ebitone by'abantu ate nkwizinga ne networking yaabwe era nsaba abantu b'Enakawa baba nanzikirizaamu ekyo nja kikola so ensonga eyinza okubeerawo endala esembayo yandibadde ku Nakawa ndowooza abakulembeze abasoose ababaddeyo betuddira okwaga okuddira mu bibigere ndowooza balina ekifaananyi kye baleseewo kitabadde kirungi so kyembadde njagala okulwa n'okukyusa mu bantu balowooza buli abagenzeewo abagenda kukolera lubuto lwe kuba ti Nakawa mulimu abakulembeze abagenda ne ebifo babifuna ne bagenda ne beewamba nga tebakibayita okwewamba nga tebakyalabikirako ddala nga bagenda nga beewamba ate nga bambi abantu baffe bayita mu kunyolwa service bazeetaaga tezibatuukako because tebalina muntu akola nga ddoboozi yaabwe mbanja kujjawo ekifaananyi ekyo nziremu Nakawa ono abantu badde mbafuna amanyi agaddamu okulonda nga olina ekifaananyi ky'oba obateeredde ky'oba obasiigidde nnyabo lwaki njagala okyukakyusa obuweereza buno balabe ku kifaananyi ekipya neyanza nnyabo tweyanziza nnyo omulabe wa Creators Lab tulina omwami Matovu era ng'olunaku olwaleero gwe tulimu kuwayawayamu naye mu bigambo ebitonotono nga naye waatunyonnyola nsonga lwaki yalonze Nakawa atuwadde manifesto ye kugwena yakatwegattako atuwadde manifesto atubuulidde background ye atubuulidde ensonga lwaki yalonze Nakawa nsonga lwaki aze ne ku buno obukulembeze ate nga addamu n'okukikkaatiriza nti akomyewo gwakubiri lwakuba alina ekiruubirirwa oba purpose gy'ayagala okukola mu Nakawa so Mwami Matovu nga ogenda okusiibula abantu bo abaagalwa balungi
saba oyogere oba obugambo obutonotono obusembayo nga ozzaamu abavubuka ab'amaanyi abagenda okulonda n'oyo omulonzi yenna abadde akyatankana kubanga tubaamu nabo ng'agamba kati oba nkawaani njagala omulekere sure win nti wano we watuufu. Abatulaba mwenna abali Creators Hub batulaba mu bifo by'enjawulo, bannya, bamaama, bataata, abantu banga b'ennakawa n'abantu bonna butwaliza wamu. Mwami Matovu musajja muwulize ate omusajja ayagala okuyiga. So olugendo lwe tukutte olugendo lulimu okusomozebwa kungi ate mulimu n'ebyokuyiga bingi. Binandisabye buli omu atulaba oba nnyini gituyita nga tusaba akalulu atuwa ku magezi, atuwa amagezi atugawa okaminga. Olina obubaka obutuwabula era tujja butwala era tujja weereza wamu nammwe. So Mwami Matovu abantu b'ennakawa abalina ku mutima kuba kituufu awulira alina ebbanja lyabwe. Ekyo kinsobole n'okubola kye kimpaliza n'okuddamu okwesimba omulundi guno ogwokubiri kuba nakawa endeze najja ne muvubuka muto nasina birevu naye kati n'ebiro mbiraba ne musajja mukulu abandabyeko bammanyi abala ne posta yange eri yasooka bammanyi ne bwe nali nfaanana era ndanga ndi musajja mukulu nga nkuze lwa nakawa. So kati sina kyamaanyi nsobola kuba nakawa kirabo kinsobola gyo okujja kubaweereza kuba sina kintu kyengenda kuba muntu kinnoomu buki kino kiri naye abantu b'ennakawa mbebaliza ddala mu kitundu kinakawa alimu zooni nga 3 mulimu Center Mukavule awo ku garage ngagenda kusoma olugeti waggulu eri egarage etambulira ddala paka kwemutaka paka ku Spear zooni ya Center Mukavule niwobeerawo zooni gye bayita emiwanda eri awo makati bakolera obutanda ku Muvule wansi awo niwobeerawo zooni gye bayita eya Nsimbe Kasi eri eno ku Taawo wansi n'awasembayo paka mu Katale. Abantu balungi era njagala abantu b'ennakawa basuubiza mbu obuweereza obwenjawulo bagenda kulaba ku buweereza obupya lwaki neeyita suubira ennakawa bagenda kulaba ku buweereza obupya obwenjawulo okusinziira kuno obubaddewo. Nzola kiva kimubana bakulembeze ababaddewo gye bakulyetinze yetuwadde n'amaanyi okwesimbawo sibadde baweereza bulungi ndowooza teyandibadde muntu n'omu abeesimbako naye olwava kimu olwa space gye batuwadde gye twagala tukozese tuweereze abantu b'ennakawa bonna nga tuli wamu nabo era abantu b'ennakawa bonna abatulaba n'abatuwuliriza tubasuubiza buweereza nga tuli wamu nammwe. Twagala kubeera abantu bakulembeze be mutyano lagundi uli agenda kansala nga mu mutyano okujja wali nedda nze Ivan Matovu njagala kubasembeza nga taata wasembeza abaana be bagambe kiki uzibuliwa nakawa tumututeta mu maaso. So abantu b'ennakawa batulaba akaseera kaba katuuse tubasaba mutuwe obuwagizi bwammwe mutuwe essaala zammwe mutuwe n'akalulu kammwe temujja kwejjusa. Neyanza nnyo mutesiteese bashyeno. Tweyanziza nnyo naffe okutuwa omukisa guno n'oku honoring our invite okujja okwogerako wamu naffe. Omulabi wa Creators Hub nsigadde nze Kaneza Shanita omuweerezaawo and buli lunaku olwokubiri tubeera ne zino interview bwe ziti nga tukuleetera abantu ab'enjawulo era olwali twadde ne Mwami Matovu nga mumulabiranga ddala omwami ali Nakawa Parish and tubaagala nnyo mubeere mulungi mubeere ddala.